Kati sawa zino okola mirimu ki? Sawa zino ndi driver wa lore. Driver wa lore yagala bwa president. Ate china buzibu kisimu na Uganda. Uganda tulaba muntu tuba tujinyomodde nnyo. Driver wa lore si muntu. Muntu naye yagala bwa president yagala tula mu ntebe nnene. Alina kubeera afaanana atya. Wali osomyako Bible. Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde. Ofiiriddwa olwaziza n'okusoomozebwa okulala. Asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Tuli ku MS Media nze Matiya Ssekanjako. Nina Minisita Katwesigye Johnson. Johnson Munnayuganda ayagala obwa president bwa Uganda 2031 wadde bano be balonze tebana kubeera nga balangirirwa nga balayira mu mwezi ogwokutaano. Tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda sooka kubuuze tutandike program. Johnson buuza abantu. Neyanziza okunnyaniriza ku MS Media. Nze Katwesigye Johnson mutabani wa mwami Muhimbula Jonathan. Asangibwa mu Ndama Village, Kyegegwa District. Kyegegwa boyise Mubende. Kyegegwa Mubende odda Kyegegwa. Bw'ova Mubende odda Kyegegwa. Taata wange eyo gy'awangalira ku kkubo eriva Kyegegwa mu town nga ligenda waliyo eyo kampu ey'abanoonyi b'obubudamu eyo okkubo eryo kwe kuli ekyalo ekyo era taata wange mwami Muhimbula Jonathan gy'awangalira. Essebo gwe ng'omuntu oli bulungi? Alhamdulillah sina buzibu yadde. So njala soke otunnyonnyole lwaki tulinaawo olwaleero ku seeti? Ensonga endeese olwaleero okusookera ddala kansooke embuuze ku batulaba. Abaami n'abakyala mwenna abandaba abaana abato abakadde mbalamusizza nnyo. Abalinamu obuzibu Katonda abasaasire. Nze nsuubira tubeere n'essuubi byonna bigenda kuggwa. Then ekindeese bwe mba mbeerezaamu nze kubategeeza nti nga yadde His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni tannalayira kubanga ye yalondebwa mu kalulu aka 2026 wadde yalondebwa nze nasalawo dda emyaka 3 emabega nga ntunuulidde ku bizze bibaawo era mbategeeza nti mu byonna ndaba nga nze asaanidde okubeera pulezidenti w'eggwanga lino okutandika ne 2031. Gwasaanidde? Nze asaanidde oluvannyuma lw'okwegeraageranya ku bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ku sayidi ey'opposition ne sayidi eya gavumenti ndabira ddala nga nze asaanidde singa mba mpeereddwa obuwagizi oba singa mba ntegeerekese bulungi ku ebyo bye mba njogera ndowooza obuwagizi bugenda kwereeta bwokka seetaaga bukaka. Lwaki olaba nti gwasaanidde? Ekisookera ddala ntutte ebbanga ddene nga neetegereza Uganda bwetambula neetegereza n'abazze beesimbawo okugeza mu kano akalulu akaakagwa nzize neetegereza manifestos n'engeri ababadde mu bukulembeze n'aba opposition engeri gye badde bakola analyzation ku nsonga ezituluma ne solutions that is ku bizibu ebyo oba ku nsonga ezo engeri gye ziyinza okuteekebwateekebwa okulaba nga tubeera bulungi mu ggwanga lyaffe. N'ekizuula nti gwasaanidde mbasinga bonna okwanalizinga ensonga ezo ng'ogyeko ekyokuba nti President General Yoweri Kaguta Museveni nti ye yatubuulira byazaakola oba byakoledde eggwanga lino n'atuweereza n'enteekateeka. Nze ndowooza nti abantu
twagezaako okumunoonyeza akalulu nze omu kubagezaako okunoonya akalulu ka President Museveni ssebo wano wennyini mu Kampala wano wennyini mu Kampala kiregezo oli wa NRM nga siri wa NRM naye wagira President Museveni naye obadde sinti mbadde wabula namurecommending eri abantu olw'okuba nti natunuulira abaali bamwesimbyewo bonna nga tewali asobola mwenkana. Kati gwe lwaki ogamba nti ate osobola okumuvuganya nga wamutunuulira n'omulaba ng'ali incredible? Nsobola omuvuganya ssebo oli modo bagita modo zamaani myaka gyegyo gigenderedde. Kisooka bw'otunuulira nze nazaalibwa 1992 ekyokubiri nti ye watuuse amazima gali nti amazima gabeerewo President Museveni takyalinga luli bwe yali mu ntandikwa. So 2026 obadde omuwagira era obadde omunoonyeza akalulu? Mbadde muwagira era kati 2031 ogamba nawe oyagala genda ku ballot kumuvuganya? Yes, bw'anaaba waali. Ate ekyokubiri bwe bibanga tebikyuse that is kubanga nze ekindeetera okwogera kino sigamba nti nze ndyawo neeyagaliza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Embeera enkaka, embeera eri mu ggwanga. Kati gwe policy kizo olina z'olaba nti ziri beta ku bannayuganda nga gavumenti Mwai Museveni emyaka 4 alemereddwa ziimplementinga? Okusookera ddala tuli mu mixed economy. Mixed economy naye nga esinze okugikulemberamu ye capitalism. Kati bw'otunuulira capitalism abantu abalina capital omutini baba tebasobola kubaako bye bakola. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti capitalism system yo yennyini esobola okuteekawo embeera eya unemployment ey'abantu obutaba na mirimu. Nja kuweereza ekyokulabirako nti abantu bwe banga beetaagisa capital mungi okusobola okukola business ye capitalism eyo ereetebwa ki? Emisolo okwekanama. So economy yaffe efavoringa abantu abalina capital mungi katugambe bano bannanyini makolero kiba very good. Nereka ffe abakola bu business obutinitini bu mitwala 3 mitwala 4. Okyogedde si mitwala 3 mitwala na mu ggwanga Uganda okukola business gy'osobola okudipendingako ne famire yo ne famire yo ntegeeza ki? Okubeera n'obusobozi obusasula w'okolera n'obeera n'obusobozi obusobola okubanga tutandike famire esookerwako ey'okubanga olina omwana omu oba babiri olina okubanga n'omukyala olina okubasasulira school fees abaana abo essomero. Bw'otunuulira ne curriculum yennyini bw'ogenda ogyetegereza eno gye baaleeta nze njikubamu ebituli bingi. Okiraba? Kati gwe ogamba kyandibadde kitya ekya economy singa gwe abaddewaawo? Saawa zino ekinandisookedde ddala okukola ssebo nina manifesto nsobola ogiwaako bannayuganda. Osobola ogibawa? Basebo ne banyabokatandika osobola waako butunakomawo n'oyongera n'obawa. Nsobola okubawa key points nzirina. Basebo ne banyabo nina manifesto gye nali nteeseteese 2026 singa nali mwetegefu nnyo okubanga neesimbawo. Manifesto eyo okusookera ddala point esookera ddala eri restoration of a strong family. Okomyawo okuzimba oba okuzzaawo eka eggumidde, amaka agagumidde. Anti nze mbadde nkitwalidde ku singo. Bwe ba singo luba lujja. Eyo esooka. Then point eyokubiri yali constitution review and upgrade. Okwetegereza semateeka. Okugyongera muko. Kubanga okusinziira nga bwe ndaba semateeka
eya Uganda nze siri mu mativu nayo. Yes. Point eyokusatu yali tax reduction, okendeeza omusolo. Nga mwe muli n'okubanga waliwo emisolo egimu nga girina okuvaako. Kubanga omusolo olwaleero tuli ku 18%. Ate nawulidde bammemba ba palamenti nti nabo bakoze eki, nti omusolo ate bagongeza. Omusolo gugenda kweyongera ku buli kimu. Kati nze ngamba bammemba ba palamenti abo ngenda sooka bakootingako ku nsonga eyo nti balengerere nnyo ewala, baleme kulengerera kumpi nga bwe balabikanga. In fact sijja gamba nti nga bwe balabikanga, balengeridde kumpi ku nsonga y'omusolo. Because omusolo olwedde guzingamizza nnyo eggwanga lyaffe, oba guzingamizza nnyo bannayuganda. Abamu ne bizinesi bazigadde lwa musolo. Lwa musolo. Kakati nze nali neetiisatiisa ogukendeeza step by step. Nsobola n'okujja ku 18% n'enguza ku 15%. Gwa value added tax gyonna so long as musolo. Eggwanga liba lifuna litya sente, kubanga eggwanga lirina ofuna sente okusobola okukola emirimu, infrastructure zino, nguudo, malwaliro, masomero n'ebirala. Sebo nsaba nkutangaazeemu nti eyo topic nnene. Singa tugenda ogyogerako kitegeeza nti mba nina okwogera erina okufuuka topic yokka yokka ey'omusolo. Kubanga buli point gye nkuweereza erina topic yaayo. Tukyali wamu era nja zinnyonnyola. Now ensonga eyokuna teba yakuna eba ya debt reduction. Uganda erina ebbanja eriwera mu buwumbi oba 5 mu mmeka oba trillion. Simanyi omanyi trillion 5 mu ze batubanja sente ezo nyingi. Nze nali nteeseteese okulabanga tukendeeza ku bbanja eryo. Nga bwe nkugambye nja kunnyonnyola ku programs ez'enjawulo buli point gye nkuwa. Ekirala ekyokutaano yali ndowooza nkozeemu ensobi awo. Corruption yandibadde eyokusatu. Giteeke mu kyokutaano. Kanjiteeke mu kyokutaano. Corruption, enguzi. Sebo Mr. MS, nze mmanyi enguzi ng'oggyeko enguzi ey'okusanga omuntu ku kkubo, oli mu nsobi oluusi n'akusonyiwa ng'omuwaddeyo 5 2. Nze mmanyi enguzi ekosa eggwanga lino ku mitendera egy'enjawulo. Bwe naagenda okwogera ku nguzi, ndowooza abali b'enguzi mujja kunkuba n'amasasi ku luno, naye sigenda kutya. Kati enguzi eno bw'ogikendeeza otya? Kubanga gavumenti ya President Museveni erina IGG n'ebitongole ebirala ebya State House birwanyisa enguzi, naye era enguzi ekyaliwo. Enguzi ku mulembe gwa President Museveni okusookera ddala bw'oba ogenda okugoba enguzi olina okumanya baani abagirya. Kati ku mulembe gwa President Museveni abali enguzi bali closer to him. Kizibu bakwatako. Okitegeera kizibu nnyo okubakwatako. Era bw'ogenda okwetegereza abasingayo okulya enguzi be tuyita ba historicals. Bano abaaliwo nga olutalo lutandika olw'ekinaana. Very good. Be yali nabo mu kasaka. Ate abantu abo bakyalimu mu system abo banadduli nde babafuluma. Anti kati si bannadduli. Nati ze type zezo. Ennaku zino waliwo kye bayita okuleka omukululo. Legacy. Okuleka omukululo. Kati gwe osobola okuba nga oli wa SM oli wa MS no training omwana wo n'asigala mu system nga gw'oli bbali gwamu controllingira eyo. Gw'omugamba kati tuzaako kino. So kati corruption eyo, enguzi eyo, kintu kinene kigazi. Nkimanyi nnyo ate nga nkozesa common sense. Magezi mazaale. Bw'oyagala applying wa magezi amazaale gasobola okulwanyisa enguzi n'ebirala.
tekiza kuntwalira bbanga gwanvu kuba mmanyi ne ssente gye ziyita manyi ziyita mu makubo ki sobola okusensinga ne mmanya nti wano ssente ekisente ziyita mu kikobozi oli akulaba kati esebo ekyoka abuuza oyimiridde otya mu byensimbi ekyokubiri wasoma ku kyenkana ki ebyensimbi si kyekikulu kubanga olina okunoonya obuwagizi mu ggwanga ddambe lya Uganda sebo njagala okutegeeza n'okutegeeza bannayuganda mwenna nti ebyensimbi si kyekikulu bannayuganda temuyina ssente bannayuganda balina ssente balina ssente kasita bafuna omuntu asobola okwanalizinga ebizibu byabwe n'okwanalizinga butya bwe biyinza okuggwawo bali ready okumusapootinga ate si bannayuganda bokka okiraba si bannayuganda bokka kubanga bantu bangi abaagaliza Uganda eno okubeera obulungi sebo nina akawunti mu banka ngamba erika akantu akawera okubeera n'akawunti si kyekikulu anti nkugamba erikwa akawunti eyo ekyanjinziguzaawo ekyandeetera okugiggulawo bakuteereko ssente nti n'ekindeetedde okugamba nti kanveeyo ng'obudde bukyali kwe kuba nti bantegeera ne bawuliriza ebirowoozo byange ne basobola okuba nga bankwasisaako okubanga kino si ekyo si kyange olina nawe okuba nekyotandikirako starting point eri ki how much do you have banokuwa sebo nze Katonda yanteekateeka kati Katonda bw'amala okunteekateeka buvunaanyizibwa bwange okubalaga omusana nga mu kitabo kya Matthew mu Bayibuli buvunaanyizibwa bwange okubalaga omusana bwe mala okubalaga omusana buvunaanyizibwa bwabwe okuzuula ogwo omusana okuriviiringa omusana nze gwe mba nkoze eki gwe mba mbalaze then bwe tuvaawo bwe mala okubalaga omusana nze bwe bamala okuzuula omusana nze gwe mba mbalaze ekiddako kunoonya engeri gye tulina okwapulayingamu oba engeri gye tusobola okukwasaganyaamu ensonga z'omusana ogwo okulaba nga gutuyamba ffenna. Kati kankubuuze essebo ebitabo bye wakomawa obuzibu bwe tulina mu ggwanga Uganda tugatta ebintu bibiri oba tulemererwa okwawula ebintu bibiri waliwo kye bayita knowledge ne wabeerawo kye bayita wisdom. Kaakati mu ggwanga Uganda nze ndaba omanyi ntwala obudde bungi nembeerako ku TV ne ku zi radio nempuliriza abantu abaasoma ennyo bye boogera ne binsobera. In fact kati era ogamba nti kanzije ku MS maze kulaba nti waliwo bookyaza at least nga ndaba bye boogera bya nsonga. Ebitabo wakomawa ekyokukoma si ensonga kubanga wasoma nasoma nsobola okwogera oluzungu anti beetaaga ekintu kimu siniya ya mukaaga soko beetaaga ekintu kimu siniya ya mukaaga soko ozuule ensonga lwaki baagala siniya ya mukaaga Katonda bakudda mu bitabo soko onyinyonyole ku nsonga njagala soko nziremu ekibuuzo kati kankunnyonnyole kaakati siniya ya mukaaga basebo ne bannyabo siniya ya mukaaga kusoma luzungu kyemwetaaga oluzungu nze nsuubira nnyinza okuba nga ndogera n'okusinga ab'oku yunivasite naye amazima gali nti nakoma mu siniya yakubiri. Bannayuganda mukiwulirize nakoma mu siniya yakumeka yakubiri gino emyaka 5 nsobola okuddayo n'ensoma. Ekitegeeza tolina na siniya ya mukaaga si ensonga eyo terina makulu. Then ekyokubiri tusobola okukyusa mu tteeka bamemba ba palamenti abalondeddwa mbadde mbasaba mutunuulire nnyo wisdom okusinga ki okusinga knowledge. Olinawo n'ekyo nti bamemba abaliyo basobola okukyusa mu tteeka ate lwaki terikyuka amateeka mangi ge bazze bakyusa n'eryo nalyo basobola okukyusa tebalikyusa lwakuba nze nzekka balikyusa eri buli munnayuganda yenna bantu bangi okimanyi nti mu kibuga wano Kampala
abayine sente sibe basoma ennyo wakoma mu senior yakubiri yes nayo yagala kusimba kuba president sikina mbuzibu gwolabe basobola okukkiriza kubanga nina entegeera esinga n'abasoma university n'entegeera esinga n'aba professor bali ku kino papula kizoyina ziteeke ku mmeeza anti nkugambye etteeka lisobola okukyuka essaawa yonna singa baba bawuliriza omusana gwange gwe nnina okitegeera kati oli ku mase y'ababaka abaliyo bakyuse etteeka this is not about mase obadde okimanyi nti walukaga bamugyeyo nga talina senior ya mukaaga nkimanyi kakati anti kati mbadde nkugamba nti this is not about mase wakoma mu senior yakubiri sooka ompulirize ebintu bino tobissaamu feeling si feeling kubanga feeling si yeyo nga gw'omuntu kubanga kyekyakugwana n'okusimba 2026 linegwa eyo si ensonga naye ekikulu kiri nti nali nkyeteekateeka era wenkyogeredde mbadde sinnagisoma naye nkyogedde okyogedde nti yes nakuba mu yakubiri now ensonga eryeki eryemu tubadde n'abakulembeze bangi nga basoma naye manifesto kize bateeka ku table kati nze manifesto yange mbadde nakatuuka ku tugenda kudda tekina buzibu so ekisinga obukulu bannayuganda kyensinza obbalabamu oba simanyi oba bantu balala oba ne mawanga amalala bwekito bwe kiri naye ekisinga obukulu nti tulina obulwadde bwa mirundi ebiri waliwo kye bayita selfishness okweyagaliza okususse ne jealousness obutayagaliza kireetedde nnyo ensi yaffe okusigala emabega ekyokubiri obutafaayo kufumiintiriza na kunoonyereza ku butya bwe tulina okubeera tutunuulira nnyo ebintu nze byeŋŋamba nti tebirina nnyonsa okiraba tebirina nnyonsa kati nga gwe wooli mugamba nti senior ya mukaaga senior 6 what is senior 6 Senior 6 is the minimum requirement for someone oyagala okwesimba kuba president okubaka bwa parliament oba equivalent to you osobanga inayo ka certificate baka diploma eyo kewakola nze ngamba senior 6 bagiteekawo ku ntandikwa olw'okuba nti baali beetaaga omuntu abeere nga alina obusobozi obwogera oluzungu oluggumidde lwaki baali bateekawo oluzungu nti mu ggwanga Uganda tulina amawanga mangi tulina abaganda tulina abacyoli tulina abateeso tulina abalango tulina abanyankole tulina abakiga tulina abakonjo kati olulimi olwo lwali lwakutugatta tusobole okuba nga tuwuliziganya so their aim nti kyali kya luzungu okimanyi nti Sematimba ayogera ennyo oluzungu bamuggyayokko nga bagamba talina senior ya mukaaga era nga bagamba teyasoma wadde amanyi oluzungu ekyo okumugjayo nze ndowooza nga bwe nyinza okugamba nti mu ggwanga Uganda tubadde n'abakulembeze bangi nga tebalina nnyo musana nga tebalina nnyo wisdom tebalina nnyo magezi mazaale bakozesa nnyo amagezi nandibadde nkuwaayo zi example naye saagala kwogera ku bantu naye abo abamugjayo basooka kutunuulira busobozi ki bw'alina mu mutwe mbuuza gwe bamujje ku ground za bitabo senior yambwa ntajino ba equivalent mbalabye bangi be bajjayo olw'ensonga eyo naye ababajjayo nze ndowooza tebasooka kusengejja kimala ng'oggyeko kooti kuba kooti yo eragira okusinziira ku mateeka era kooti yebajjayo anti kooti etuukiriza butuukiriza ababaka kye baba basazeewo nati okusinziira ku bujulizi oba buleeteddwa obujulizi si ku bujulizi obuba buleeteddwa obujulizi ebwesigamako fine naye ekisinga obukulu nti etteeka eryava mu palamenti ligamba ki yo kooti eriwo okutuukiriza etteeka eryava mu palamenti senior 6 oba equivalent yo bwebanga bweyogera naye nkugambye era nensaba n'ababaka nti batunuulire nnyo amagezi amazaale President Museveni afuuze eggwanga lino emyaka 4 asinze kufugisa amagezi mazaale si senior 6 okiraba nati kati kyokyogera naye kiri mu mateeka kiri ki amateeka nagambye tulina palamenti ogenda kuddayo osome mu buno obudde tutuuke wali nga senior 6 ogiyina bannayuganda mulina obusobozi obunsapootinga nenzira mu senior nensoma
bwekibanga ekyokukyusa ssemateeka kinagaana tebakisobola balina okusapootinga nsaba mulengerere nnyo ewala munsapootinge nzireyo nsome ebbanga liri ligenda okutuuka nga senior 6 njimazi bwebanga yeyeetaagisa naye muli ninamu kye neebuuza kaliculamu yakyuka nze balakati omwaka ogujja nze namala P7 biri mukaaga yes lwe namala P7 senior wano n'ogikola senior 1 nengisoma ne senior 2 nengisoma essomero n'oliddukamu sijja kwogera nnyo ku mbeera eyo kuba si kyekisinga obukulu essaawa zino anti ebitabo byetaagisa ojja kutuuka wali ng'ekyamazima emikono ogiyina naye nga senior ya mukaaga togiyina nze nkulumirirwako ku ekyo waliwo n'ekirala kye nnyinza okukugamba n'agambye ku ntandikwa nti nze ekisinga obukulu si kwe kubeera pulezidenti bwe wanga waliwo omuntu singa ababaka banaba balemereddwa okulengerera ewala nga bwe ŋŋambye nsobola okutunuulira mu bantu ababa beesimbyewo oba ababeera willing kwesimbawo ne ŋŋamba nendi commending omu ku bannayuganda gwendaba nti asobola okuwuliriza okulikomendinga kitegeeza nti nsobola okugamba nti omanyi nti omuntu oyo bwemba mutunuulidde eddoboozi ery'amaanyi era eddoboozi ndiyina siri munnayuganda ndi munnayuganda yes era nakikola mu 2026 nakikola ne ŋŋamba abantu bangi nga mbakubira amasimu nempita ne ku TikTok yange yakatwesigye Johnson ne mbagamba bannaye temukola nsobi mukole mutya mulonde President Yoweri Kaguta Museveni kuba obudde buno yaliwo nga ow'omuggundu oba ng'ow'enkizo okusinga ku balala so nze ekyokubeera President kiki ekyamakulu nnyo okufuuka President ekyamakulu okufuuka President kuweereza ggwanga lyange nakubanga nina obusobozi obusingako ku bw'abantu abalala kati saawa zino okola mirimu ki saawa zino ndi driver wa loole yagala bwa President ate kirina buzibu kisi munnayuganda uganda tolaba muno tuba tuginyoomodde nnyo driver wa loole si muntu naye yayagala obwa President yayagala otula mu ntebe nnene alina kubeera afaanana atya wali osomyeko Bible koma mu siniya ya 2 tena siniya ya 6 naye yayagala kutula mu ntebe ekyo siniya ya 6 n'ekyokubanga ndi driver wa loole si ekikulu mbadde ngenda kusomera mu Bible somamu Samwiri ekisooka Samwiri ekisooka bagiyita ssuula ya 16 olunyiriri lwa kumeka olunyiriri olw'omusanvu ekisinga obukulu statement eriemu gye ngenda okukola ebirala bannayuganda mujja byezuulira n'abantu abalala Katonda akebera mutima atunuulira mutima Katonda yakebera mitima ekyo nange kati omutima tolowooza nti agukwata n'agusalamu nga bw'olaba abantu bwe bayinza ogukwata ne bagusalamu Katonda atunuulira bintu bibiri kisooka mutima yakuwa common sense anti yakuwa common sense anti common sense gye bayita wisdom si ye knowledge si ye knowledge gye bayita ki wisdom so wisdom eyo kati wabadde ku styling wali ku loole eyo ng'ovuga n'otunula ebintu ebitamala n'ogamba nze ate nno kwolwo nali sinaba nakubeera ku steering ms kwolwo nze nali sinaana kubeera ku steering we nalowooleza ekintu ekyo wali okola ki nali awo nga ndi mu situation eteeyagaza ate nno kati nno ndabikako na bulungi kati olabika bulungi luli wali bubi nnyo we nalowooleza ekintu ekyo okitegeera ku byonna obwa kansala n'obuleka obwa meya n'obuleka n'oganjala bwa President nze entegeera yange bannayuganda bannange yonna gye muli n'abantu abalala abampuliriza abasobola okuwuliriza byenjogera njagala mutegeere nti entegeera yange yanjawulo eyinza okuba nga yenkanankana neya
President Donald Trump wa United States of America ngambye nti bannayuganda bannanga abandabeeyo n'abantu abalala bonna bayinza okuba nga bawuliriza olulimi lw'enjogera nsaba mutegeere nti entegeera yange eyinza okuba nga yenkanankana n'eya President wa America Donald Trump. Trump olaba ategeera bulungi oba alumba olutalo lwatetegekera oba okumusingako. Kubanga bwe negeraageranya ku Museveni, President Museveni waliwo abayinza okuba nga bamukubamu ebituli kyobula abamuwakanya. So wegeraageranyiriza ku Trump. Kyokka ate nze bwe naayogera ku President wa America awo abasinga obungi bamanyi kyenjogerako. Bamanyi omukulembeze gwenjogerako nti yafuga ensi nnamba. Kati lindako. Ese. Gwe mukulabako nti singa okwata Uganda esoofuuka America. Osojjifula nga America. Kubanga wegeraageranyiriza ku Trump. Nze ebigendererwa byange si bye bya America. Uganda ine ebigendererwa byayo. We must be independent. Uganda is a republic. Kitegeeza Uganda gwanga lyetengeredde. So sisobola kulowooza ng'Abamerika bwe balowooza. Wabula njogera ku ngeri omanyi waliwo kye bayita okutegeera. Waliwo understanding ne wabeerawo wisdom ne wabeerawo ne knowledge. Bintu bisatu byanjawulo. Anti ogambye oyagala nnyo senior 6 kati kankubuulira oluzungu. Senior 6 yo by all means era obanga oyagala walizeeyo kati ku ssomero n'obanga osoma. Sinnagaana nze sewali kyeŋŋaanye. Sagala okabe maziga ku last moment ate ng'obudde bwa nkaabira kyamaziga bannayuganda banneetaaga. Bo bakwetaaga. Banneetaaga. Si ensonga okweguya si ensonga naye ngamba banneetaaga okusobola okulakulanya eggwanga ate nange mbeetaaga. Oba walalabikiddwa nga weebase. Si byakulabikirwa sebo nze okuva mu buto nkuze empagira General Yoweri Kaguta Museveni. Mu kusookera ddala nali simuwagira naye bwe natandika okumuwuliriza byayogera nentandika okuva ku olwo saddamu kumuminsinga nentandika okwanalizinga ensonga lwaki ayogera bw'atyo lwaki akola byakola yeeyisa atya alya atya anyiiga atya bw'aba asanyusa asanyuka atya buli kyakola aba ategeeza ki ye lwaki aba akola bw'atyo okitegedde byonna nembizuula nenvaayo nga okuvaayo kwange si kwakuwakanya ye ng'omuntu. Nze siwakanya muntu ng'omuntu wabula mpakanya ideology ye. Tokkanya na ideas ze watambulira. At some extent. Ebimu mukanya, ebimu tusobola okukanya, ebirala tetukanya. Kuba kati essaawa zino ndaba kati ekiriwo mu ggwanga bw'oba otunuulidde ekiri mu ggwanga nze enkola ya capitalism sigikkiririzaamu ate nga olwaleero bwe tubeera mu industrialization naye nga ate waliwo n'enkola endala eya decentralization bw'obadde okimanyi nti bakkaawo babajja ku millions 2 n'ezigwamu ne babateeka ku millions 12 n'ezigwamu aba district bakkaawo kaakati nze njagala ombuulire ekyongezesa bakkaawo emirundi almost 4 kiki ne babongeza emirundi 4 giri 3 giri 4 bali bafuna meka 10 millions 2 n'ezigwamu kati babateeka 12 n'ezigwamu sebe gyo mirundi 15 ekyo bakiyita decentralization bagezaako okukwata obuyinza okubuzza ku kyalo okitegeera naye nga obuyinza bakola ekyo nga bakikola nti nga bakikola kyokka bwe bakubiriza abantu bwe bakubiriza ba investor okujja okuzimba amakolero okitegeera ate yewamu ekyegegweyo waliyo amakolero mangi baŋŋamba nze ndi munyankole nazaalibwa embalala ate nze saalondako owawe nina okuzaalibwa so bw'oyogera ewaffe taata gy'abeera ŋŋamba kyegegwe obujjajja bwange buli mbalala ogira in fact si mbalala
yali Greater Mbarara kati saa zino Rwampara district. Rwampara. Kuba kati nze nzaalibwa ku kyalo bakiyita Bukuuna oba kwe nazaalibwa. Bukuuna, Lugando, Rwampara. Sitaddeeko parish bagiyita Nyakabaare. Gye nazaalibwa. Okiraba? So kati bwe bakwata bwebanga ba implementinga kye bayita industrialization. Industrialization eyina effects zaayo. Naye ng'ekisinga okwennyamiza sooka ombuulire essaawa zino simanyi oba oyina idea ku sente mmeka abantu abakola mu makolero na mbeera ki gye balimu. Bali wakati wa 6 n'akasanvu buli lunaku. Ennyumba esookerwako ya sente mmeka okupangisa? Ewammwe Mbarara wonna kuba Mbarara ne Kampala kati tewakyali njawulo. Gibali emitwalo 12, 13. Tubale emitwalo 8 ng'ogenze wala. Kati akakaaga egyo mitwalo mmeka? 12 omwezi. Giba 12 giba 18. Kati emitwalo 18 gyako ennyumba y'emitwalo 8 wasigala emitwalo 10. Emitwalo 10 zikola ki? Zikola bezikoze. Emmere ya sente mmeka olunaku? Bajja ku kampani. Kawunga na bijanja. Kadwate balide ku kampani. Kitegeeza ajja kulya emmere ya 10 ekitirinnya. So kati tuli mu kye bayita, in fact tugenda mu slavery. Sinti tugenda wabula already process tuli mu process. Kati Bwana Johnson. Yes sir. Manifesto njagala wetukomawo wakati omukulu angamba kantu kali mu kuwoninga tuyingira essaawa. Tuyingira essaawa. Yes sir. Njagala wetukomawo okomawo ne manifesto eyo tunyonyole point ku point. Point ku point. Point zonna nga bwozinyonyodde. Ekyokubiri ekyokuddayo ku ssomero kitwale nga kikulu. Soko nzikirize. Nsooke maleyo manifesto eyo. Kubamba ndyogeddeko points. Ogenda zimala mu dakiika nga mmeka? Si budde buwanvu. Ati tulina dakiika kati 2. Kaakati waliwo nsembezaayo mbadde ndi ku corruption ebadde point ya 5. Then waliwo agreements review. Endagaano ze twakola Uganda erina endagaano nnyingi n'amawanga malala. Twetaaga okuzeekennenya agreements review and decision making. Tuzeekennenye. Nze nganze nali neeteesateesa nti ndi wakuzeekennenya emu ku emu ndabe ndagaano ki etufevaringa, ndagaano ki etasaanidde. Then kati awo tusalewo kubanga nze siri dictator. Mba nina okutuula ne benkulembera nabo tusalewo tumanye endagaano ki gye tutambuza, gye tulina okusigala nayo, tumanye gye tulina okukansolinga, tumanye gye tulina okutereezaamu. Endala point. Kati point esembayo regulations and restrictions about foreigners. Yes. Okay. Abagwira olaba kati essaawa zino waliwo obuzibu mu ggwanga bali mu kugoba abantu mu matawuni. Babagoba e Kampala, bandi badde bagenda Entuŋŋamo, abalala bandi badde bagenda Embaale, naye kati buli tawuni yonna bagobamu abantu. Kitegeeza kiteekateeke. Abantu babagoba bagende mu makolero. Amakolero ago g'abandi. Okimanyi nti amakolero ago mulimu ag'abantu ssekinnoomu abakolera mu gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Okimanyi nti ebyenfuna by'eggwanga essaawa zino bitambulira ku abo abali mu gavumenti, n'abo ab'emikwano n'eŋŋanda z'abo abali mu gavumenti, then n'abagwira. Ffe abasigadde bannayuganda, nze nagendako e Kenya, okimanyi nti e Kenya bagidrivinga adda ku eyo economy, nti abagwira ng'era bwe mbamenye. Kati kyobola e Kenya tewabulayo kwekalakaasa, buli kiseera babeera beekalakaasa lwaki? Tuteekeddwa okutunuulira restrictions, tuteekewo ne regulations. Abagwira balina kukola business ki? Yes, balina kubanga balina capital wa sente mmeka, balina kukolera ludda wa. Okitegeera? Then bannayuganda tulina okumanya nti tukomawa, tutandikirawo tukomawa.
naye kati bwe tubeera mu ggwanga Uganda nga mulimu abantu abatasobola na kulya kyamisana nga emirimu gye tukola gitusasula obusente butono okimanyi nti tuli mu mbeera nga already bazadde baffe bakaddi n'okimanyi nti muzadde wasobola okukubira nga ayagala emitwalo 2 nga tugirina ate noba nga tosobola nakumuwa ansi oluusi n'ogaana n'okukwata essimu ye kati olwo tulinze nga tuli nabo babeere mu mbeera y'emu nti abaana baffe nabo babeere mu mbeera y'emu wonna wobadde osinzira okubeera nga tugenda kukoma wano leero essewo tutandikire awo essewo olunaku olwa tunaddamu sisinkana essewo manifesto ndowooza ojja giprintinga ogituwenako nga eri printed bulungi nnyo sinzira okubeera nga otulaba tukomye wano leero tutandikire awo olunaku olulala kuume